si wabbafana kakati omwana wabbafana ye mwana w'omukyalo ono munnange ng'avaayo oluute ng'agenda alaganya omusajja bagenda kukyala ng'akwata omusimbi nga gumusimba bwekokwa ogenda kukyala ogende ewaka bagula ebintu emiliyoni waganda wa asatu bwendu Lwasa agamba bamu miliyoni 30 omukyala agamba bamu miliyoni 2 eri mufera ayogera mazima wakazi muli babbi ngolo Lwasa omusajja ali mu kunoonya omusajja ali mu kunoonya mukwano yabadde anoonya challenge edda mu kifo kyani manyi buli woba mukaawo anoonya copyright edda mu kifo kyani ono omukyala enju edda munnabatanzi munnange era yagudde ku muyaaya awedda ono muyaaya kakuusi naye Lwasa papa papa omukwano bannange omusajja anoonya mutuufu gwaliraga abaana n'abazzukulu mama bwoba onoonya omukwano mutuufu oba ozunga bwotyo ali kuzunga bwotyo oko kuzunga kuswala kwalimu omusajja omukulu teyaswadde yakunga goma sente zo bwe ziruma emiliyoni 3 ozimanyi okumanya omusajja watu yabadde alumiddwa nnyo ng'akwata musimbi nga gawa tugula ebintu tuteekemu nga bamugambo waayo olwoli kasawa muwa ssente ayinza oba yazibbye omukulu bakiddeawo omulengedde nno yabadde omwogezi olunaku omusajja agula bintu bibyo birabye ne kakati Lwasa bakitokolayo akaduuka ebireeta wano ku New Vision tujja kufuna newunyomugagga wa ensimbi zaateeka mu baana ab'obuwala ezo zonna lwaki tangira n'amanya nti mulago waliyo obwana obuli ku macupa tulinayo abakadde mukyala simanyi kizibu kiri mu Lwasa talina budde era naawe mwanyinaze bw'oba oli wano ng'osobola okugira nze sinoonya oli content oba oli singo notisaakingi nze sibe singo nedda naye nga mukubire wabula sirikako edda ku Vanessa salembozi tewaluma munnange weewo nga bakuŋŋaanya abooluganda abako n'emikwano gomala kukuba ekiyango nti gwogenda onnoneeka embeera yakyakankusedda naye nga tetunayogera kuno nakuli kasooke tulaba esitoola eno tebagamba mbu tuli mukalebule waffe omukulu Vanessa omukyala Vanessa n'omukulu Lwasa jajja mwami ate ekituufu ekiriwo kituufu baali bagenda kukyala naye waaliwo ensonga ezaaliwo in between Lwasa n'omuwala oli nga mulimu asukaali simanya biki ba driver askari Lwasa yakwata essimu mu ba Vanessa ne bamugamba musooke mugonjoole ebintu bino then ife tukomewo nga mweterezezza ekintu kitambule mu maaso naye nga Lwasa agamba ngenda yadituuka sente ze zimuluma omukwano gumuluma tukomewo muzeeyi waguze ebintu omukole tugenda mukima tugenze mukima ebintu biibyo katusaba aleme kubeera muyaaye katugende ffe mu bazadde tubikime ndaba ebisukwaali biibyo ndine bannyinaze ndine taata ndine ssenga nva bannyonnyola ensonga ze wannyinnyonnyodde mukyala Vanessa nga bagamba tonnakubira mwami Lwasa kitegeeza omukolo gyeguli mbate bagenda okakasa omukolo gyeguli oba kyewaŋŋambe teguliiyo wangi mwana w'abantu naye omukolo nagusazizaamu kate siza nagusazizaamu ewaka ne bagusazizaamu ne bagamba tukiwemu tuuti webeetegeeza kino kyeyayogera nti yankwata ne dulayiza bo ne baŋŋamba lwaki bali ebintu by'omusajja ng'ate obedde sinamalayo bbanga atayisa okukwata ne badulayiza ne baŋŋamba nsoke kitookinze era omukolo gwagusitookinze nti si beetegefu kulya bintu bya mwami Lwasa ku bigambo bye yayogedde nagamba sibeetegefu kulya bintu ebyo nga nayagadde ki dulayiza nsooke nsikakaane tulabe ekigenda mu maaso nibangamba tukiwemu okusinga bbiri era ewaka tewali kibiyo kubira mwami Lwasa bwenjogeddeko naye agambye nti bwe wabadde osazaamu omukolo wandibadde omusindikidde sente nti biweddeyo kyabadde agamba bataata wano agenda musindikira sente zeyamba ewaka yaddanzimba yabagambye bagenda kumayiriza nnyumba kubanga musente yakoze eki yazintalinenkwata nensindikirako ewaka sente omukolo guno gwaleero gwalina kubaawo lwakuna
basula ddala emmere tumanya amatoke mu lusuku nkuubi kiri kati gyalowooza sente kalikoza kalinzikyawa tugende bapita olya tukakase titufuta wali mukolo ibi binyumba nabimaze byabadde walala nabimaze ate bavuddemu batya tugende ku mukolo ogenda anti nze okumanya kwange n'okutegeera byabadde bikoma wano ewa mwami Lwasa twali tusimbula kuba lwe yali yannonda nti nze nno mukulembera nga tusimbula wano akati nga tetumanyi nteekateeka eriwa eri era ekigenza okusimbula nitusimbula nitutuuka ng'ate omuwala alinga omuyaaye ddala singa alinga wabula omuwala mu maafiya yennyini omuyaaye omuzibu bannange nze olwaleero kyentuuseeko kino mu myaka gye nnina sikirabangako kubanga nswadde oluswala omukazi atugula ebintu era ndooza mubiraba nti enkya tujja kututeeka okugenda okuddamu okuba ku masimu g'omukazi nga kwegali nga tewali yadde katenti yadde eros totwegomba abali kuomu okitegedde totwegomba nga tugumiza obufumbo bwaffe nga tugumiza munange omuyimbi alimpa oluyimba ki yali ayize kubaluka sookubayita ebintu ebisinga bigonda okay ye n'abategeeza nti munnange si ye yali avuga era mukikyuseemu temumuwaayiriza ye yali atudde ate baali babapa okitegeera so ne bakuba akantu ako obuntu obwo bayize bubi nnyo okuba buli wootuuka ku kahambu ako oba akanya genda mpola ogende ate dereva yali tamanyi luguudo temwali mataala amataala ekkubo ngayo tekuli mataala eyo nsiko nawe olabawo naye yeekanga ekinnya kati mukwagala olinnyamu ajukemu yonna ng'odduka kasi olinnyamu osobola banange si kirungi kudduka siko n'ayingira ensiko yavuddeyo bambi ne yeebaza abantu abamubeereddewo nnyini ddala era ng'omukyala Mama Fiina akoze omulimu mungi nnyo nnyini ddala amuyambyeko mu byensimbi mu kubuulirirwa buli kimu akikoze ng'omuzadde Mama Fiina bw'abeera era nga munnange wetwogeera omwami oyo yavuddeyo mu ddwaliro kati aliko mu ddagala lino ery'ekiganda balabe oba anaaba amututedda mu byekinnansi kituufu yamaawe nakunaaba eddagala eryo si bbi ndowooza kuba byonna bya Mukama naye nga ffe alimpatusabira lwaki weesibye nnyo always accident zijja mukwano nga baloga alimpa wakayimba alimpa nga balaba abayitako nze eddogole nalaba mbayimbi olumu mbeera olinga obambiveemu accident eyo bambi abantu baafa baali babiri basatu bambi ne bafa alimpa Mukama akwagala ye Grace twamuziika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun era nga abalala nabo munnange baafu kwali anko we naye ng'embeera alimpa it is promising era agenda kuba atereera naye nga yabeebazizza nnyo abatanavaayo mujje muyambe omuvubuka ono asobole okuba nga ateredde oba okoze ssente ozifunye ebizibu ne bijja bino ebigwa bitalaze kati munnange waali bambi yeetaaga kasapooti okwamayimbi byambu simanya gundi yabbye sente nga gundi taliimu muzogo Asani Ndugga akikawayiza Asani Ndugga eyo tuveeyo omusajja akozesa sente ze tuveeyo n'ateekamu abalwadde n'abafu n'abavuga paka mu ekirungi kiri mbu ekintu ekirimu mbu tetukikakasa nnyo ffe wano era tumala kufuna buki bujulizo obumala ne tulyoka tukyongerako amaanyi interview mwalirekedde awo mujja lowooza omusajja mbu adduze mu nteeko kumbe obwongo wagendamu omusaayi tulabe gravity omutujjo omukyala yavudde bane yabadde alabika bulungi nnyo ekyana naye lwakyavaayo nga bamaze okuba nekiba gravity amaze n'omukyala emyaka 10 wagindaba baludde babanga ebiziga naye hitsongoza gravity ndowooza okuba nnyinyinyo wakabita naweza emyaka 10 siwe kiri abaira wangadde n'omukyalo ono kuviira ddala eri ng'akyali bakyamuyita enkima n'ekirungi omukyalo oyo kozi mumanyimu kaakatonotono tubeerako mu kifo kyekimu neyibaaze kiso hambo teyeeyisanga mukyala wa serebu omusanga alina abantu ku kyalo nga banyumya tolimulaba nga abayombye kwegamba she's so down to earth. She's beautiful and she's very pretty. By the way, batalina makeup. Yadenzo omukulu n'agaba nango yo taata. Ewakata kuba abakyala nga baserebu abalala. Ate ayagala abaana. Ayagala abaana obufi. Buli kimu kibeera we waka kameza kajja mu budde. Batalina akameza bagula bit.
abaka bateekawo kawirubbaalo tebakyalina kameeza naawe siragulabe omusajja akubye lugogo emirundi emeka ng'ewuuma yagibye n'ewuuma ku luno kati ne kawirubbaalo kavu naye singa abantu abo basasudde kyebiri ebiri lwabi teyandikoze ssente kuba babadde basasudde kyebiri ebiri mutyenyerteekawo sponsorship omutwalo ogwo sebo bantu balina okubaamu kuba ye gravity kyafaako ekikulu nti omukulu balamu yayiwawo omubiri n'agula ekivulo kijja mu mikono gy'oli ani noma nobati oba nobati kati omukyala wa gravity ono yayogedde ensonga nnyingi nnyo ku bulungi wa gravity bwaliko ewaka obutali mu public kakali katulabiraawo katulabe omukulu omukyala gravity ng'anyumya ku mwami we ekijujulu kibebi kidadi kizadi tata w'abaana owe abasinga balaba kulabidde ng'omusajja omukambwekambwe ewaka kiri kikyeyo obeera naye oyo gwe balaba mulala naffe owewaka mulala kyanyalo ekikulabidde kyayina okusinga ku basajja abe bonna kubanga uganda muntu mulamu ate bakunyonyola entya gravity omutuufu omulaba ebweru si owewaka gravity omutuufu mulamu ye taata afaayo alabirira famire ye otyaba okuyimba kiko ekirala kulabidde tewandigambe nti omwami wange mwenyumiriza muki otyaka okuyimba taata mulungi gravity mwami mulungi ate taata mulungi abasinga bagamba gravity alinamu obuyisa obubi tavumye yera esaatyo ewaka nkuvuma mu nko ne muyomba mutima mwandabangamu abali musatu kirabangako ewaka kirabangako ekyamazima bwewasanga gravity omulundi gwe ogwasooka okulaba gravity walaba musajja kikati omulaba eyo si ye gravity nze gwendaba ewaka si ye gravity gwembeera naye osobola munyonyola otya gravity osobola munyonyola otya mu bantu abalowooza nti musajja mukambwe alabika akuba n'abakyala galesebutaimu ayinza okuba nga gravity takuba bakyala kirabangako temuyombangamu gravity muntu mulamu ewaka wasinga okwagala ku gravity omusajja embeera ze afaayo enyimba zino zayimba nayimba ku bintu ebyenjawulo
Leka. Leka. TV1 hatulabe kyenkya kya wiikendi kikyagenda maaso n'okubeera nga kitambula ku lunaku luno olw'omukaaga. Jjukira nti biba bingi ebiba bigenze maaso n'okubeera nga bitambula kumpi wiiki namba. Tugenda maaso n'okulabika nno tugirapinga up ate ne tukulingiza n'ebyo ebigenda ogenda maaso n'okubeera nga bitambula. Ndowooza olabye omulamwa gwaffe gwe tukoleddemu Haula HK ate kwoteeka MC Mazinga bagenze dda maaso n'okubeera nga bagwogerako nga bakugamba mbu lwaki olowooza nti abasajja abagagga tebakyayina love oba omukwano mu maka. Neka mbategeeze mikwano gyaffe